akuba miss ekyokulabirako mu byobufuzi twakinyweza tiwali kibawonga tiwali ki nga kiguddewo kirasonga ekyo tikiriiwo kati bwogera neweetegereza ng'olina okusooka neweebuuza kubanga akati babbi amabaati akati akaliwo obubbi bwa sente bwitiri corruption y'amaanyi ne scandal after scandal naye omuntu yeebuuza lwaki pulezidenti tazogeddeeko nena gye nayogera oba ku PDM model kati mu kusooka mu byobufuzi tusooka ne twebuuza nti naye omuntu kigendererwa ki kyayina ekyo byobufuzi ekikweke the hidden vested political interest ey'omuntu nti omuntu kigendererwa ki ekikusike ekyobyobufuzi kyayina mu nsonga eriwo ekyo nokiteekaawo kati ngona sodasoda omuntu okumutegeera olina okusooka notegeera naye ono ebiruubirirwa bye ebyobufuzi ebikweke byetamanyi biriwa nene bitumanyi byebiriwa ekyo kimu nokiteekaawo noddamu neotubuuza nti naye munnabyabufuzi bwe magazi ndi wa byabufuzi bugazi obw'ebiruubirwa byabwe byobufuzi bwenkanawa ku nsonga ebeeriwo in this case nze Kizito ndi wa byabufuzi naye ebiruubirwa byange the scopical view the scopical frame of interest political interest gyebanira ngazi omuzanyi w'ebyobufuzi ebigendwa byange byakyalo ebigendwa byange byamuluka ebigendwa byange byenkanawa in that case kati bwoba omaze n'otegeera naye n'enkola ey'omunda eya system in this case enkola ey'omunda ey'ebunabyabufuzi banabyabufuzi ey'omunda inner workings of that system ziri zitya enkola yaabwe etambula etya in this case kubanga argument eriwo nti bano byamabati bano bakoze eki kati tudda mu bango tunja president Museveni ng'ogenda kumwanalizinga ku nsonga ezo zonna bw'omala okusinga ebyo ebintu ebina bw'omala okusinga ebyo ebintu ebina awo kikuyamba mu butereevu okutegeera nti ono ebirondwa bibiriwa kati ku nsonga ng'ey'amabaati President Museveni ekyo ng'okivuddeko naye ne bino byonna olina n'okuddamu n'otegeera naye kiki ekireeta bino byonna ebiriwo byamabaati babyesendeza palisi modo ekireesa enguzi kiki bw'obizingiramu byonna what is the answer kubanga ekireeta abantu okukoletera obwavu sente okubbibwa abantu okukaba emirimu butabala capital abantu ogamba nti basobola kwejanjaba kubanga baavu kati what are the answer kati President Museveni kyabajja nga z'okwadressinga mwe najja ne empowerment eyogamba nti katutandikire ku bya sente ezinayamba abantu kubanga omuntu wanaba empowered ajja kusobola okwegulira eddagala omuntu wanaba empowered ajja kusobola okwegulira ebbaati omuntu wanaba empowered ajja kusobola okwegulira ebintu bye byonna onfuna bulungi kati nti buno okubba amabaati okubba sente zaki bino obwo bubonero those are symptoms eziva mu nsonga ennene esobola okwadressingibwa nti singa abantu bagobyeko obwavu tiwalagenda kulinda kumpambuzi singa abantu bagobyeko obwavu tiwalagenda kulinda kumuwangoko agenda kuwona obusobozi bukolaki kati kyafajja n'ekintu ekinene ekya Paris development model nabaga gwe mulamwa gwe nga ye focus ye gyakulaga gyaliko yakugamba nti nze bino byonna ndabanga symptoms naye bwe n'aba abanembe w'obusobozi olina afuna miliyoni ezaala nekola ki ajja kwegulira engozi ajja kwegulira enkoko ajja kwegulizibira ennyumba ajja kukola buli kimu ajja kwejjanja ajja kwetalina kyanjagalako ofunye bulungi kati omuntu atunula bufunda yalabanga kino Museveni kyayogereko tikimuyamba kubanga ye omuntu w'ekkalamojja gwe babyeko amabaati ekkalamojja atunulira kkalamojja omuntu gwe babyeko sente z'emyoga yatunulira waali ne President Museveni singa omuntu abba amabaati ekkalamojja n'agadayivati ng'ogajja ekkalamojja n'agaleeta e Masaka ng'wali ebigwati biraze byakubye ekyesiiga n'agawaayo ye President kiba kimukolera kubanga President what are the scopical frame of reference what are the scopical frame of reference Mr. Museveni has got in the political arena of our country kubanga Museveni yibo banga atunulira akalwa kalamuteekawo talooza kakola moja kokka akekyesiga akagala akekabala akagala akebunyola akagala n'akabuli wamakola ki kati ne wandibadde nti omuntu ayinza okwaga dayivatiza amabato gajja ekkalamojja n'akagabira ab'e Masaka n'agatwala enviira ku Kereziya n'agatwala empigi n'agatwala ebunyolo gwe ow'ebunyolo gwe waane e Kampala ow'ekkalamojja oyinza okkaayana oba tekifunamu gwe ngomba ka Palamenti okonstituensi oyinza okkaayana owa disitulikiti oyinza okkaayana kubanga gwe ofa ku kitundu kyo naye ye mu that is the scope that is your scope naye kati ate Museveni ye scope ye yaggwanga lyonna
kubanga n'ekyo bana kwakalo ayagala kikalamoja ayagala ke Masaka ayagala ke Bunyoro ayagala nakasongola ayagala kawa kati gwe bulaba nga ministers badavatize amabati kugo hizo okuduma nokati bane bano batubye abantu bakatwala eno nikagenda eno kati gwe kugwe owekyalo ow'omuluka naye president Museveni gagenze bati gaseresekerezia wa nti Masaka gagenze Bunyoro ku masomero gayo geyo gagenze Ruyindi gagenze Kasese kati yetalaba mu government ye talaba gadda diversion because ngayo omukulembeze ali required okuweleza abantu bonna nti wonna wegalaze kimukolera kubanga ye si muntu wa kyalo si muntu wa region muntu wa gwanga kanolo ekyo igwanga biribanga ebibati biraze byakubye wano byakubye nga kyesiga bene bwe wasanawo bwe bali tone bawa amabati ye kimukolera because tomorrow kubanga kyo yino kutegera kimu what are the underlying kubanga omuntu babanga akola ebyobufuzi byonna nga akola azimba amayumba akola buli kimu ne bwatuzimbira amayumba tusanyuka naye kiki kyafunamu what are the political kiki kyagenda profitinga mukola ebyo kufuna political power ochaba kubanga okuweereza buno bonna the end game oyobuweereza yonna kiki eri buna byabufuzi kukuwagira kusanyusa bali bakole ki bakuwagire kati bwebanga bazo kubitambuza ne baba ibatize bwana ne basanyuka bonna gobokola ki gobofunamu kati gobokola analysis ndi president Museveni lwaki tana coordinating ba minister be okubanga batayipatinga amabati gomanye nteekateekayi kati osooka n'oddayo n'otegera ebirubirwa by'abano ebyobufuzi bitya oyinza okulanga minisita wadayipatiza amabati ku lulwo ntyabya amabati agajja ekalamoja agatute mu mbaali agatute bunambutya ewali landslides kati gunoga yakoze mubali naye enkola yaabwe y'omunda the Eden political interest gyotamanyi eyetya kubanga bajja nti we are mobilizing kati gotiwa nti lwaki odayipatinga bano bafunye ekigwati biraze kati n'olwekyo abatunulize by'ebyobufuzi okuba bafunda mu ndaba kati bo bagezaako okuwanuuza ng'omuntu awanuuza aye awanuuza nga bw'alowooza ye nga bw'alowooza ye nti ono yabbye ono yali badde agobebwa lwaki bano tebabanenya nga ye naye n'atateeka n'atatwala buvunaanyizibwa kumanya naye bano ono gubawo obuyinza eyalonda bano baminisita nakyogera ne juzi eyalonda bano baminisita gubawo obuyinza lwaki talina balumba kubanga omuntu walonda baminisita nayogera abali papasi era babuliifinga what to do kati okuba condemning until you've internalized the inner workings of the system okisegedde kati abantu baba off target kubanga omukule baga leadership muri yo politique kubanga muri yo politique ekisimba ensonga yonna decision making okusalawo kuyinza okusula system okusalawo kuyinza okuyimizawo system naye okusalawo batugamba nti omuntu yenna akola okusalawo on a police equation ayinza okugwa nti omuntu yenna akola okusalawo nga atoledde okusalawo ku nteekateeka etali ntuufu ebitali bituufu nga okusalawo kwa decision akikolera ku nteekateeka etakonsalize ziri nsonga ayinza okugwa naye omuntu bw'akola okusalawo ng'okusalawo akamaze nga kujja bulungi mu nsonga ze mu bigendererwa bye n'ebirubirwa bye ekyo kimuteekawo kati n'olwekyo kati gwagamba nti president Museveni tanagoba abantu bano tanabayongesa tanakola ki gw'omanye ebigendererwa bye kiba kitegeeza omukulembeze okola decision n'okusirika bamanyi kubanga omukulembeze owa namadala muri yo politiki abeera informed era intelligence mu Uganda yonna oba mu nsi zonna the final consumer of intelligence reports is the executive man executive officer in this case president or prime minister aba ne information zonna n'olwekyo ye bwabeera ne information azifilteringa naye nga bwali political animal kiki kyenfuna mu goli obufuzi okitegedde mu information eno gyenfuna kiki kyenfunamu erimu advantage yange erimu advantage yani gwe ngoba bano nga bacoordinates babade bakola ki oliwo nga yesu dabatina amabati nagatwala nagagabe yonda ani afunamu kati ebyo nabo bamala kubisalawo ogenda okulanga omuntu asirisi kati gwali ene bali bogantulo talaba naye omuntu abadde mu byobufuzi emyaka 3 tosobola ganti mukola decision yayizo kola decision nga tamaze kubasoba umfuna bulungi so n'olwekyo kyona tiba na Uganda bonna ba disappointed juzi president ngayogera ati n'abayivu olwokuba nti abayivu bafunda betuyina wano bafunda bakola analysis nga bo balowooza nga bo balowooza nga tebakonsiderinze kubanga
ngati tibefumitiriza omuntu gwetunulamu gwetuwanuuzaako ebintu bino ebyobubbi biri naki lwaki tayogera kino gwe yendowoozayo ate yo ali mu opposition oba yagala president Museveni agende yajja kwesiba ku ensonga eno bannange ono mubbi bannange kino kyekino baminisita bono babbi balibe bati oyo oyogedde naye gwoli wano Masaka baminisita babbi naye minisita wange asudde nagatwala ewoyima nagatwala embaale nagatwala mwacholi nagatwala ludda gwejaga nti oli mubbi otojja muwakaloli bajja mulonda why amabati gyegagenze kati ebyo abatunulizi b'ensonga muliyo politiki kyona nti tusoma nnyo okutegeera ebigendo ebikweke ebyomuntu kyona tuba accurate nze nava wano kulwokubiri ne bagamba nti pulezidenti bw'atagoba abantu bano bitegeeza ebintu bibiri ku lunaku lwokuna nabye mu butongole muhoozi yalangidde mutongole nti agenda kwesimbawo abali takyogeranga yagambadde mumubuuza all the time nagamba katikiro wa Bungereza alina emyaka 42 nagamba owasimanya nsiki alina emyaka 38 alina emyaka 42 ono wa 38 nono essebo 226 nkola ki obudde butuyitako kati tumaze okutumbula nabaga nti president bw'atagoba abantu bano n'asirika agenda kubanga akoledde muhoozi kubanga nemozi yagamba juzi nti abantu bano badde bali mu kunoonya sente bewaana nti bagenda tulwanisa kumbe bali mu kubba mabaati neziramu nebagande zino scandal zonna tizajja by accident waliwo ensonga ezibikula naye ensonga ezibikula yabyabufuzi naye in this case ensonga ezibikula erimunda mu system kati system egezaako okweyoza to reinvent itself kati nolwekyo nebaga nti president bw'abanga tagobye bantu bano mumanye nti mubiri abimukaga takomawo naye bw'abagoba wagenda kuba possibility bbiri heiza ayinza okujja oba butajja naye mubanajja ate wayinza okuba abanajja okujja okulipressinga bano waliwo ayinza okuyimaadinga najja okuchallenginga muwoozi mu future ng'avudde mu bano abasitusa baki abapya n'olwekyo president Museveni ye obutakondemiga muwoozi manya obutanenya bano babbye mabaati togatta kimanyi yakimanya ddera akimanyi kyona nabinjogera wano maze omuyizi waliyo politiki nengaye oyinza n'okusanga n'omukono mweguli okubikula abantu bano because gwe kiki omuntu weyoza otya ate pozi katunuleko ne kwange endala olina koyogedde n'empikinga interest nti singa otaddeawo abantu babiri kooti bbiri kooti ng'erimu president Museveni nga ye mulamuzi ne kooti endala ng'erimu oludda oluvuganya oba oleese Bobi Wine oba oleese Honorable Mpuuga nga nayo kooti yagikulira n'oleeta ababbi b'amabaati kooti abalamuzi abo bombi basobola okusala mu interest efaanagana tikisoboka nti bw'obuuza owa opposition nti wamma bano baminisita babbi amabaati tubakolere ki agamba nti bano babbi tubakobe kati osuubira pulezidenti Museveni akulembera okwogera ekintu kyekimu ng'owa opposition kyayogera tikisoboka why kubanga interest zaabwe zanjawulo kubanga pulezidenti kyokyo ebigendo bya byaki byanjawulo kubanga ye akutunda n'okutunda nakulaba naga ono frame of reference yegambye nti gwe munnabyabufuzi ozanyira kwenkanawa ozanyira mu muluka ozanyira mu kyalo ozanyira wa kati muba mulowooza omuntu alina azanyira mu region oba azanyira mu district n'azanyira mu ggwanga endowooza zaabwe zanjawulo because buli kitundu mu ggwanga kirina endaba y'ebifuzi yaki yanjawulo ne interest zaabwe kati goboga nti goba abantu bano naye bali bano si bantu buntu ba politician abava mu bitundu ebirala abagatta value ku president Museveni n'obufuzi bwe oli ku radio buddu eyo omuntu wa bulijjo tugenda kuwumulamu katono nnyo ate bwe tukomawo tugenda kutandikirawo wennyini bwe tukomye naye kyentegedde mukulu Kizito nti abantu abalowooza nti president Museveni obutayogera ku babbi b'amabaati nti kintu kitono nnyo nze kyentegedde ne programu eno nebweggwera wano it is a very big political move that is it towards 2016 abiri mukaga kyonaga nti president Museveni okusirika goyinza okukirabanga ekintu ekiwewuka ekitono okusalawo ebyobufuzi byali naye kintu kinene nnyo mu byobufuzi ebya 2020 kituufu in fact this is a these are defining moments of the contestation of 2026 katuje tovaawo